Mbukyeda ayagaayamu naye nga kati mbeera simbi oluvannyuma lw'okuddamu okumira eddagala eri naye nga naddireyingamuko okumala ennaku 15. Otuba butya okubeera nga buyimiriddewo ku ddagala? Kakati ntuuka waliwo akaalo emukono awo we bayita ekiwanga enammanve, awo nali nga nvugira ttipa. Kati ngenda ku dripu, basukka bandeebako dripu zaali nnya. Ng'oludripu agenda ku dripu ng'obadde ki? Nga bakebera bo baalabanga malaria. Kati maama yali tannaba kufa, n'aŋŋamba nti naye nga nkulaba oli munafunafu nnyo ale n'okulya toyagala ate wogenda emmanju osesema busesemi. Lwaki togenda ne bakukeberako ku siriimu? Nze ndi muntu mukulu okusinza bwe nkulaba mwana wange, wandibanga olina ki? Siriimu. Nga ŋŋenda awo mukulu wange ali awo bwa wano Kasokoso bamuyita Jamiiru, ali waggulu awo nga antwala obutabika nga baggyako omusaayi nga bagukebera nga bampa results ng'omusaayi mulwadde. Era olowooza ttipa mu kukivuga awo ye yakuleetera obulwadde obwo? Ttipa si ye yandeetera obulwadde nabujja ku bantu. Kutambula ennyo oluvannyuma lw'okutabaala ennyo abakazi. Okutabala kitegeeza ki? Bangi be neebakako, nayagaliramu abakazi bangi. Ng'okwana ono okwana oli ale n'ogenda ne weebaka naye. Olowooza weebaka ku bakazi abo? Bayinza okuba 150. Mu myaka 3? Gyebale. Wano wasula nesirako bulanketi weebikka ki? Ajanise. Eddeka lwomira otya? Mira empeke buli lunaku. Ono temuli yadde akasigiri ekintu tofumba? Niringa laba hoteeri. Akyasobodde yenna okunnyamba mbeera sente eza renti n'ebyokusulako asobola okunnyamba anyambeko. SB4 omulungi oluvannyuma lw'olunaku lwaffe kubanga tuluspendinga wano ne Rashid nga tukyusa obulamu bwe wamu n'okukyusa lumuye bwaitu bwefaananye n'omukulu bw'ati bwafaananye. Nsanyufu nnyo mwebale kujjumbira aye n'okutuukiriza bye mwayogera, mwebale n'okulumirirwa. Mbaagaliza ekitiibwa n'obwagazi eri Omukama Katonda. Kusaba abakazi ogenda sooka obeesonyiwa. Nedda kojja wuliriza kojja abakazi nabeesonyiwa amannya agamu ag'abakazi ndoyo nga abakazi gokka abannyinaze bakazi nabeesonyiwa. Omuvubuka ali eyo n'okulaba yange okusinziira ku bwongo bwange n'endowooza n'entegeera yange, njagala nnyo omuntu weekebezeeko mu Janwali, weekebeze mu Gwomukaaga, weekebeze ne mu Gwekumi n'ebiri nga bakuwa results.
naye bakuwaliza lusi waganza olimulwadde biraki eddagala kyekyo kiza kukubiriza abantu abasobodde okufuna omwagala osobodde omufuna naye nga mwebi muli faithful mubeere mulembe naye oba ofunye omuntu n'oba tomwekengedde yambala kondo. Embeera yatereramu bale bamama tebakomawo kusumbuwa mwawo nawe ekyoyoyo tebakomawo kunsumbuwa mukubaawo ensuubira ewaava obuzibu obwo dda tolabikako njala etuluma Rashid ngotaddeko omubiri bintu ki nga nakakunywa kako mu giraasi nga mazzi gafaanana bulala teekamu ebikuta nga bisiridde ebyamatooke nywako ne gawunyanga ag'ensuwa. Okay, kati tubale tuze okukulamulako muganda wange otubuzeeko wankulako ku kasimu ne wagamba nja kujja nkubuuzeeko naye munaaye nange ate olwo mumbeera bizemu tutuuleko wano tutuule wano ewuwo wano waddugala obulamu buli butya? Obulamu bulungi musawo era nsiimira ddala obuyambi bwo era nkwagala nnyo nsaba Mukama Katonda akunkuumire kubanga wewanzijja wo wala waliwo ne maama wange gwe nasigaza ku nsi gwe bayita Mami Beesi Kasokoso mwagala nnyo nga bwe neeyagala era tumukubidde nga tujja wa mutabani wo n'agamba tugende tumujja ku mirimu anzije wala naye nga yo embeera amaanyi ndaba gaddamu. Amaanyi gaddamu musawo kati nga bwe nakunnyonnyola ekizibu kiri dokita Butabika bwe yannyonnyola nti eddagala bw'oba oliteekamu omwenge ogwo gwe bayita kyalenga gulimu gaasi ate nalyo lirina gaasi bwe bigenda ku kibumba oba onafuwa kati kyalenga muvaako kati onywaki amazzi nendya nemmere nemmere eddagala Rashid oli kutuzzi kati nabireka musawo kati nno okuzizza bulungi otulevu kitegeera ddala nti oli musajja mu Isiraamu era ndi mu Isiraamu nnyo mukama wange obulamu bo buli butya leero walidde ku lanki ngenda kulya musawo. Okay, abagoberera emboozi ya Rashid Rashid twamusanga ng'embeera ye si nnungi oluvannyuma lw'otunyumizaako emboozi wali ng'akyavuga biturera wakyekola musajja wakyekola anti musawo wagenda noonyumya akaboozi ne ŋŋamba bannange musawo naye komawo ne tumukyayirako embeera ne tugikyusaamuko kituwadde amaanyi n'okutuwa essanyu nti tumusanze mu mbeera nnungi saati kyekyo kwegamba mbeera simbi tajula batugambye tiwawasa tinawasa batugambye tiwawasa sinakuwasa naye nga nina essuubi mu gw'ekumi eyo nsuubira okuwasa nfunye omulimu kuba kati n'omwana oli kati ali mu P7 muwala wange kale yadde senga we yamuyambayambako naye abaawo bineetaagisaamu
Siina musuulirira nnyo naye nga kyensinga okwebaza ye Mukama Katonda ayambye nnyo kubanga simanyi mutima gye gwankemera ne ntuukirira Mami Beesi oyo teyanneenyinyala yadde okwesisiwala era nnyambye nnyo era ye yakundaga. Kati mu mbeera eno gy'olimu nti embeera yatereeramu bale bamaama tebaakomawo kusumbuwamu awo naawe ekyoyoyo tebakomawo kunsumbuwamu kuba wensuubira ewaava obuzibu obwo kyekyalo ekyo kye bayita Kiwange Nammanve kyali kiti wewaava obulwadde obwo ekyalo kugamba bw'ogendayo nga bulwadde bujja gye nabujja kuba nagenda sibulina bakita Kiwanga Nammanve wali ogenze kulayo eyo maama nga tanaakufa yali azimbyeyo ennyumba nga tubeerabeeramu ate n'atundayo nalyoka adda mu kasubi waafiiridde bweyogerere. ku kyalo kiri wakolako ki wayora kyalo kyonna? Kyalo natabaala ebule n'ebweya naye musajja ggonyo myotoozi sookeke ng'okala kumakya n'otambula kyalo ku kyalo mu nnyumba y'ama nalinako luumu yange kati nga yama tasobola kugamba nti mutabani wange woolekerawo ngambanga naye nga ŋŋamba abakadde batwale eri empaka zaabwe nga ndaba nze amusinza obwongo ng'ate kyaŋŋamba kituufu mukubala abalamu ku kyalo okwo babuyita batya okwata ebigo byali ebigo nga bimeka? mu myaka gye namalako 3 musawo mu myaka 3 eyo giteka okuba mulimu ebigo nga 205 go ge mazima kubanga ezo saluuni amabaala obuduukaduuka bukiyosiki abasoma awo ojjukira nali ndi ku koosi nakawa vocation nga nkola sheet metal and plumbing ebyo byonna nembirekayo lwa mwenge saamala koosi nga ndaba okukyakala kyekisinga amakulu naye nga ate ngenda kugwa era musawo wazuukusa mulambo gwe ne Mami Beesi musobola otambuza emirambo. Naye kati tulina okubuulira abavubuka abali eyo naddala abaana abasoma bwagwa ku muntu nga tugeze ebiseera biri nga wali looza kasente kaalimu ng'onyirira kwegamba omwana asoma muweeyo akagambo omwana asoma naddala ow'obuwala ate kubanga bo babonaabona nnyo naddala nga abadde afunidde olubuto mu ssomero oba obulwadde naye bafeeyo nnyo ku school fees ezo batwale okusoma ng'ekyamakulu kubanga after bw'obeera omaliriza okusoma n'ofuna omulimu gw'osobola ofuna omwagalo kusinga okutambula kuba ensi ndwadde nsi nvundu. Eddagala lyolimira? Eddagala ndimira. Era wamize? Namize jjo ku saa 2:00 ez'ekiro nziramu leero 2:00. Naye nga mu kulimira omala okulya obulungi olya? Mala kulya waliwo mukwano gwo oyo sijja mwogera linnya naye kandaba ku layini kwali tumukubireko naye akubuuzeeko ye yagamba yafuuse mukwano gwo olina emikono gyo mingi waliwo nabaakusuubiza naye tebatuukiza busuubiza naye nga ono ye yagambye Rashid soko mutwalireyo ku ka Land Road nini nti wakayo wano Rashid bawagikola ki wayi network nfu twalamukubiddeko network yonfu ono yansindise badde obubaka buno nkuwe
ofunemu ku kyokulya ne landiroodi osooka omukwasaganyemu awo obutemu kasupu Musawo kale kinkoze oby obutayogerako naye naye nga nsiimye era ndi musanyufu Mukama Katonda amunkuumire kubanga yasinga byonna Mukama Katonda amunkuumire neyanziza nnyo era ndi musanyufu nsanyukidde ddala togenda noyiwamu ku mutima musawo chapter nagiggala eri closed andirudi abadde akunyenyayo nga mmeka kati 18 nga kikola tutya kubanga anyway so omusasula alawo osigazaako balance nofunamu ku kyokulya njamukiriya anyway abagoberera ku mboozi ya Rashid muganda waffe ono lockdown yamuyisa bubi nnyo ng'alina obulwadde embeera nemuyisa bubi nnyo naye kati embeera eteredde waliwo mikwano gyaffe abatukwatirako ntujja ntulongoosa wano ndoomu ekiri mu makula bukula era mukazi yaluddewo okujja embeera n'ekyuka twate tuza omucekinga ku buryo mutubuuza ali ku ki Rashid ali atya naye wuno ateredde naye akaviiri waganukasa ngenda kajja kumusa ekiravu kyo kirekeeko amiina ennene musawo wosanga muyisiramu nga batakubiru amiina twera salaamu musawo amiina ennene ono tetusobodde mufuna naye nga obubaka bumutuuseeko omukulu mami tweyanziza nnyo omukwano waliwo nabasuubiza Rashid nti omwezi kasitangula gwako naye tubalinze tetubalaba naye nga walaba kana akatambi Rashid obuyambi bwakyabwetaaga yatusuubiza tukwaniriza tusobole okuba nga tweyongerako ne Rashid ono embeera yepaka weenaatereera naye nga tweyanziza nnyo eyasharinga akatambi kano tweyanziza nnyo abamujjukira tweyanziza nnyo abatulaba n'abatugoberera naye nga nyongera okujjukiza nti nno e40 tulinayo story ya mukulu John Kawa musajja yali muyimbi wa Cards Band embeera gyali musse nnungi gwe yali badde ayagala otweyungako ko nga tugenda okuddayo okumulaba esimu ziri ku screen okwo tukubireko tukuteeke ku program tusubire okuddayo nga wiiki ejja okulamulako ku mukulu John Kawa tutereze naye ku bulamu bwe osobola okugamba nti asijja kugenda nammwe naye tumuze musindikiddeyo sukaali ebintu ebyo tubikuŋŋanyiza wali ku ofisi yaffe Makindye bita ku screen otugambe nti banze ninayo kino oba ninayo saati oba ninayo kyonna kye nnina naye nga John Kawa omuyimbi wa Cards Band embeera gyali musse nnungi muganda wange gwe ali eyo so Rashid katukuleke kale musawo tubaddeyo mutima ne gutuluma ntugaba bannange omukulu oba ali ku ki naye ibulungi ate Mukama Katonda najja nondera abantu abalungi nze wembalaba nyinza n'okugoba mu motoka n'enzirika simanyi gwe ne mami beesi simanyi obwongo mpulira abuwunga nga byendowooza essanyu linsuseeko eba mpulira mpunga mami beesi ne kojja SB4 musawo ajja ti si nnyo mami beesi batugamba nti oba oliawo nga kuletedde ekifo ky'enkoko oyo muveeko mami beesi muveeko ku mukolo ogwa mu Desemba agenda kuba agwawa oyo alina wajja okutuula ate nja bagambirawo nti ali ludda waaba atawanika mukono ambaga mukolo guwedde ngugadde nga taliiwo ate olwonze naawe gwe naye mwina okuggulawo okay tweyanziza sharing akatambi kano like nga nze muzukulu wa kabajja omugiye Sebunya SB4 MEDIA tugusa ensonga tugenze Rashid kati kwasaganya ku Land Road musawo ngenda mukwasaganya webale kutuukiriza buvunaanyizibwa okay waliwo abale baagala okujja okulambulako naye simanyi babakoma ku kigwengo oli eyo nga balagadde okusharingako ne nga naffe Rashid tusobola okuleetawo n'omulambulakoko ne munyumyamu ate osobola omuyigirako ebintu bingi naddala omuvubuka gwali eyo
mama waffe gwali batata waffe ng'olina omwana ow'obuwala oba obulenzi osobola okujja Rashid ono asobola okubuulira muwala wo oba mutabani wo ebigambo ebigenda omukumira mu bulamu tetwalyagadde naye abeere mu mbeera muganda waffe Rashid gy'ayitamu naye teyagyagala sagyagala emirembe gyaliwo mingi n'amasanyu n'okunyumirwa naye mama byandakira byandakira kwane kojja mulwanye ne mami besi wadde engulu mulwanye mama. Okay, sharing akatambi kano likinga naye ng'omukulu ono akyetaaga omukono gwe ali eyo bera bulungi weeraba.